Naye. Obaza ku kooti. Mbadde uze na kumusango tuze kombuza. Kazemu. Nedda. Eriensa zenjadde bagulira mu nsonyiwe. Okay, tukwaniriza katugoberera abanyani dobozi litoema as usual tuze ne bitambudde mu week. Festive season Christmas bingi ebitambudde abaana aberazeeko abakubye engulika abageze mu byalo abatasodde tuka mu byalo abasigande mu kibuga muyiriba mwena kimanyi mugeza okutambuza mbere tambule mpola mpola. Tugenda kunyumya mu kubiche okuza amawulire okuyita mu festive season na kuza Christmas zine bbiri Christmas ne Boxing Day. Biche byatuseewo gwe tubulire mu kyalo kyebo mu biche byakoza amawulire ebyakoza amawulire Kampala mu bimanyi Shalom yateba okuva mu komera buwe na de mu church erwaga mu kusaba ate era ali buvuma bingi a lot of things have been happening ndio nange na bambi bawa no mpola mpola tutambulira mpola mpola more updates ndabagambye nti bingi ebikoza amawulire era nga nja biba watwena za bintu bingi tugenda okwogerako bannange olo driver bus oli yagenze nasaba abantu bene bagane mundeke nebake nkoyo vuga basi tugenda mwogerako tugenda kugenda ku basi yali nkiyafunya accident side ze mubende eyo kwegamba twongere okunyumyanywa mu kutulabe biche byatambudde so nolwekyo nzikiriza nkwanirize era nkobaza okubeerako amanya n'eddoboozi ze litoema nga bulijjo omumanyi atamanyi gwe oli mukola nsobeyo great era oba wetusizaako bomu yaweerere so ndoza tutandikire n'emboozi ya Shalom emboozi ya Shalom 256 okutebwa mu komera mwawulidde story abagigoberedde abasobola ojjigwera amagigoberedde Shalom yavudde mu komera yeze n'agamba nti abamu ku bantu abatasobola kujja mu komera kumukyalira ne bajja ku kooti yabagobye yabadde mukambwe nnyo n'agamba nti abantu babeera ba hypocrite bannanfuusi nti temasobola kujja mukomera mukyalira wadde okufisayo olunaku lumu okugenda omulabako kyokka ate bavudde najja ku kooti bagenda omuta ne mujja mwereeta n'obusimu ntize mumulikodinga abo yabagobye yagambye nti abantu abo nedda bantu abisi bantu balungi so bwatyo Shalom n'agamba nti Naye. Obaza ku kooti. Mbadde uze na kumusango tuze kombuza. Kazemu. Nedda mbadde uze na kumusango. Kila kyobujja wane. Nambe monjagala nnyo. Basajja abadde bajja bwe kanaku basajja abadde beewuuba nola akikola. Kiraba. So me I don't pretend around that's a problem. I'm very honest. Nedda. Dero mbadde uze. Mutandikidde mu bukambwe. Dero tokyadde. Hano ku coaching smiling so I can't do that so jagala okwebaza bonna njaso okubaza kansi mami Jeff asika my love my big one njaso okubaza kakyala kaikana kalungi Allah akimanya sina buzibu na dunia what's no kusaba na Uganda 15 buli alabanga oyagala enkyuka kyuka tonda kyakulanyisa baiseka ne wali ambulera oboti tonda mu yenna kwegayiride bana bakwatira bwere nolo kuba they can use the system against you so bene agala enjoka kyuka kwegayiride nga 15 January Rwanda October Chaplain Center Rondo omuntu akutambulira kaya makinje west mumpere zara yulika sibe kino beera naye ffe mu ndowooza yaffe tugamba nti Shalom ate ekyo kyeyakoze si kyabadde kisinga because abantu babeera ne busy schedules ekyo muganda wange Shalom njagala sooka akimanye omuvubuka munnange ate mukwano gwange Shalom njagala sooka akimanye abantu babeera busy wallahi omuntu atasobodde okujja mu kkomera kukyalira which is okay tomanyi ensonga lwaki yalemereddwa okujja sigamba nti abatagezi makoze bulungi because alina abantu beyabadde akkiririzaamu nti gundi ne gundi alina okujja mu kkomera okundaba naye yabadde so disappointed bw'ogenda ku interview gye yakoze ng'ali ne Zubeida Shalom yagambye nti alina abantu beyabadde asuubira nti balina okugenda omukolaki omukyalira era ye ng'omuntu yabadde tyawulidde bulungi abantu abo nga tebazze kyabuntu because alina mikwano gye yagamba nti gyawule atwala at a personal level ng'agamba nti naye gundi yo n'atajja gundi n'atajja naye mu kyobuntu twogeremuko ng'abantu ndowooza nga abantu nabo babeera busy emirimu go ge mazima nekira nti tubadde mu nnaku kweteekera nnaku nkulu abantu badde balina bingi ebibawuuba ate bibatwala mu butuufu olinga asobola n'okubulwa obudde obukubira omuntu gw'ayagala Shalom ekyo njagala osooka kitegeere bannaaye nti abantu babeera busy oluusi munnange omuntu aba akwagala naye ne byemukwatamuko so si buli muntu atakukyalira ng'oli mu buzibu oba ng'oli mu ddwaliro nti aba takwagala nedda wali omuntu akwagala ku mutima nga mutuufu awulira akwagala naye embeera n'eminemesa okujja okukulaba okyegedde ekyo kyensuubo kye nandisuubidde
okujja nga ina abantu bagamba nti gundi otalina kyakwemulugunya, gundi yabadde ali free, gundi yabadde ali bwati ne bwati, just yaganye buganye. Kati awo nange mba somewhere somehow mba nkunenyamuko, naye nga regardless of anything, tubaza Katonda nti muganda waffe Shalom 256 yateereddwa ku beyiro. Yateereddwa ku beyiro, ajja kuddamu legenda mu kooti bamwe emwezi gwa January baffe bwali awo bajja okuddayo. So tubaza Katonda olwekyo nti our brother is now out free, era nga mugende ku YouTube ye bannaye mbenga mufollowing, agenda bayongera tu akantu buli kaseera agenda ba Omanyi Shalom yemu ku bantu abasinga okuneewunyisa. Shalom yemu ku bantu abasinga okuneewunyisa, ate bensinga okwagala. Ttiimu eyo nga bw'ogiraba nga bw'etambula, Shabim Mayanja, Kuku, Samahongo ne banne, ttiimu nnungi nnyo. So nga tukujjukiza nti naffe twatandise akantu wano ku Open Mic Media, beerako, tuvaako, tugamba tubawo akantu, emboozi ezikoze amawulire okuyita mu season, bivulu, music, bayimbi, byonna tugenda tubikuleetera. Tuvaako just subscribinga, onyiga akadde, obenga buli video gye tusaayo ate ogiraba, ate era tugisubwa awo wabi awo siwabi. Tugenda ku mboozi ey'okubiri, emboozi ya driver wa bus ono, bus driver global, yes, global buses, global coaches. Bus oyo, bus eyo driver waayo yakoze ekintu kitalabikangako. Yapakinze bus mu kkubo, n'asaba abantu n'abagamba naye mundeke mpumulemuko, mundeke mpumulemuko nkooye. Kigambibwa nti okusinza ku byewandiisa ku internet, bino nabijja ku internet, nti bus driver ono yagambye nti amaze ennaku ezisoba mu 3 ng'avuga non-stop. Kati yasaye abantu nga mundeke mpumulemuko nange ndi muntu nkoowa. Kabantu owaayo okusinga otutira mu kkubo, musajja munnaffe weebake wummula, era ne mamuwa kadde neebake essaawa nnamba ng'awummudde. Kati naawo kye yakoze kyaleese enzisage ku social media, abamu ku internet bamukriticizinze, bamukubye ebikonde bagamba nti kye yakoze kyabadde kifu. Kuliko comment gye nasinze okulaba, yasinze okuntawaanya. Oli yagambye nti kye yakoze kikyamu nnyo, line of duty, omuntu olina kuwummulira ku mulimu. Kati imagine bosi wakusanga weebase mu office, kati n'oyo basi office ye, kati imagine yeebase mu office. Muganda wange, office ne basi byawukana. Oyo atiisa obulamu bw'abantu abasoba mu 5 bonna bali mu mmotoka, bali mu ngalo ze. So in case asumagiddemu katono nnyo, bonna abantu basobola okusaba. Basi muzirabye, waliwo ne recurrent gye mwalabye yabadde ba ya kampuni ki yafunye accident ku luguudo lw'e Mubende mu Nabingola. Mwabirabye kiro kya leera kyali kiro kya Boxing Day, yafunye accident. Kati driver n'asaba abavuzi abasabazi n'abagamba naye munzikirize mpumulemuko. Driver oyo namwagadde, simanyi whatever may happen to him, company eyinza omudisciplininga, because simanyi oba company zikkiriza ba driver okwebakira mu lugendo, simanyi oba company zikkiriza ba driver baazo. Tujja kufuna abamu kubali bavuze ku basi ezo batubuulire ddala company zikkiriza ba driver okwebakira mu lugendo. So tumanye ddala kubanga tuyinza okuddaawo nga kye yakoze mu mateeka g'abavuzi ba basi kikyamu. Naye ffe eno ng'abatali mu bya basi, mu bya ntambula, twakira nga kiri very fine and very okay, era ffe twamusupportinze because badriver nabo bantu bavuga, bakoowa, batambula engendo ne baba nga bakooye. So bw'otuuka n'olya ng'oli exhausted, kiringa gwe oba mirimu gye gya bulijjo, lowooza oba oli mukola mulimu gwo n'ogamba naye kampumulemu katono ng'owulira okwoye. So drivers are also people bekatuleme okumucriticizinga nnyo. Nze ndowooza personally kyakoze kyabadde kirungi because yeewaddeyo okusevinga obulamu bw'abantu. And to me, I take you to be a hero. Gwe ojja tubulira mu ndowooza yo mu comment section, gw'olowooza kye yakoze kikyamu oba kirungi. To me, ndaba nga kyakoze kirungi nnyo era nga musupportinga because yataasizza obulamu bw'abantu bangi nnyo. Because bantu bangi, imagine basi eyo singa driver yagenze maaso ng'avuga basi ne bagenda maaso n'olugendo. Omanyi ki? Singa omanyi baki? Na omanyi ki? Obosonga yandokoza accident because yabadde akooye. Omuntu driver bw'akoowa bino ebituukawo, abata kyasobola kumuga bulungi, abata kyalina maanyi ganyweza steering, ate nga atisse enkumulitu y'abantu. Ekyokubiri, obwongo bukoowa n'osumagira, you can doze off. Kwati bw'asumagira ki ekiddako? Kutomera mmotoka ndala, kutomera bifunvu, kukuba mmotoka mu mwala. So tukkiriza, nze personally nzikiriza nga kye yakoze si kibi era nze awo more credit. Awo more credit ne ngamba nti yakoze si kibi era nze mba musupportinga. Simanyi era ffe tusaba on behalf of all
social media people fenga aba social media tusaba drive muongeze omusala bus company wene musajja mu recognizing because he's among the few heroes yomu kubazira bitubira kati mwaka actually ye muzira wa kabira ye muzira wa mwaka 2025 personal ne ba chimuwa ekyo buzira obo mwaka 2025 omukulu oyo tujja kongera more information about that incident tulabe kyabadde kitya side eyo byatambudde bitya byakoze bitya Christmas season abantu bali mu byalo bana ndabyeko video ezimu ku internet abantu bali ne bamama baabwe Eliensa zenjadde bagulira mu nsonyiwe kireke nja kigula kireke obutaata obuliko obulala naye sooka oggyeyo enkondo. They wear high heels. No not high heels. Ama enkondo gitegedde Divine, that's funny. so ogenda ddiraba nze wedda totema ettooke lyange n'olijjako emiwuula emiwuula eminwe emiwuula giba gya kijjole giba gya ffene eminwe giba gya matooke emiwuula giba gyaki bali mbyalo bali relaxinze bakola biki which is good ne Christmas ewubi abantu abandabona tukana okulya amabanja omwaka 2025 nga gugwako not this 2025 nga gugwako tuyingira 2026 not this tolya mabanja because of timely pressure abantu balidde amabanja okusobola osanyusa n'agamba nti kyangira survivinga ntya nali amabanja asobola survivinga asobola ogenda okyakala n'agamba nti agenda ku beach n'agenda neewulase n'agenda ku beach. It is okay onyumiddwa but weresemu negatives sometimes. So 2026 tumuyingira please tunotinge tuteekeo line makati ge needs and wants, basic needs and human wants. Olontu yulyanga you want it but it is not a basic need ekyo solo kyerekereza 2026 yezo mwaka muzibu muko because tugenda kutandikira mu kulonda tunatandika 2026 na kulonda January nga 15 bwe mugenda ndo omukulembezi gwoyagala oba olonda wa kibiina ki oba wa kibiina ki just go and vote ne mwaka 2026 make sure nti buli kyokola omala kyetegereza because tetwagala gwenga guno guwedde abantu bangi maze ko 2025 without anything no anything achievement. So twagala 2026 ye ate omumaleko with achievements omumaleko nga webaza Katonda omanye 2025 tuyigiddemu ebintu bingi anti omuntu wakulaganga nti akwagala please love him or her back mwagale omuntu wakala nti akwagala mwagale to the fullest olwo wakulaga nti akwagala tomwagala just reciprocate the energy. Omuntu wakwa positive energy mudize positive energy, omuntu wakwa negative energy mudize negative energy. 2025 bwona avaamu atona kyoyize nze nzikiriza nti buli omu ayise muguno omwaka 2025 nga wingira 2026 oyina kyogamba mu mutima gwo nti kino nkiyize mu mwaka 2025 kyonna kyoyize mu 2025 nga tumumalako kitwale nga kyansonga. There is a resonance to why wasalawo mukama yasalawo kikulage okiyige kitwale nga kyansonga. Bingi ebituusewo ne mu bingi ebituusewo mu bulamu bwo baako byoselektinga mu gamenti naye kino na kino kunze kinkolerera ddala era nakyagala nnyo. So 2026 nga tumuyingira tuli basanyufu. Omanyi kibi nnyo okuyingira omwaka nga weekubagiza byonna bibadde mu 2025 nga binyiiza nga bimalamu amaanyi ebyo bireke. Those are bygones. Tokkiriza kuyingira 2026 ng'olina ebizibu bya 2025. Yes, ekyo kiddamu. Tokkiriza kuyingira 2026 ng'olina challenges ezivudde mu mwaka omukadde. Fine, oyinza oba nga ofunamu challenges ka girlfriend kakulekawo, omulimu gwaggwawo, biki man bibaawo. Such things happen, bibaawo. Togenda byewala but tokkiriza ate influence yabyo kugenda nawe paka mu 2026. 2026 is a brand new year. Mwaka gwa kusanyuka, mwaka gwa kukola, mwaka gwa kwachievinga.
mwaka gwa ku achievinga. Make sure olenga strategy. Omanyi nti 2026 I want this. Ate simbula ng'oli serious. Simbula ogambe nti 2026 njagala ebeere bweti. Omanyi sometimes olina okugirowooza kulonga njagala kino na kino na kino na kino. Kirowoozeeko bya outlining otandike 2026 with a brand new strategy. Nzikiriza nga kijja kukolera. 2026 mwaka lenga so gy'olenga gy'oso giyitamu ugenda gisurvivingamu otya ugenda tambuza otya ebintu banange nenga bingi bitu planninga mu mwaka guno gutugenda okugendamu buli kyo planninga ki stickingeko. One of the biggest problem tulina sometimes we plan ne tutuuka makati awo we lose focus. Buli kyo planize okukola mu 2026 make sure okikola and don't lose focus. A planning okuwasa wasa. A planning okukola kyonna kyo planning okukola kikole. But make sure 2026 is your year. Proclaim it ogambe nti 2026 is my year and make sure you win. Banange okuwininga kyangu, just better focused. Sigazaako. Nze ngaze personally 2026 abavuka kye basibirira mwewala obuwala. Mwewale nnyo obuwala ensonga z'abakazi ezo muzeewale 2026 omanyi ebisinga okumala amavuuka amaanyi ebisinga okutudreininga ng'abasajja abakyala abo baana batudreininga nnyo balina a lot of negative energy. Oyinza obutakirabirawo ne batudreininga nnyo okukola ebintu bingi nnyo n'ojja ate nakongerako stress. Jukira stress zaffe abasajja ezisinga zibeera financial. So nga n'ebizibu by'abakyala byera financial. Kati ku financial stress gy'olina ate naye ajje akugatteko stress ye akakubira essimu enti gundi lito netagayo emitwalo 20 emergency kwikire naye ng'aga 2 odde nekyo ka planning kikagenda okukola but because oyagala osanyusa oli ate gwe okomekkereza nga weerumizza lwaki 2026 okkiriza okwerumya osanyusa omuwala esooka obiwumuza ebbali ogambe nti no 2026 is my year. Gwange gwa kwesanyusa, gwange gwa kweyagala, gwange gwa kunyumirwa. Tokukkiriza kugendako bwe gutyo. 2026 is your year. 2026 is my year. Make sure you achieve something mu 2026. Achieve it. Lumbisa. Kyonna ky'oyagala okukola, lumbisa na rona bidi. Ogambe nti come what may, malako era nja kuwininga. Mukama ajja beera naawe era ojja kukikuba. Twatandise program yaffe empya. Talk show yaffe program yaffe kujja tukuba ekiboozi tubasaba 2026 musubscribinge mugirayikinge ngera banjanjula maaso awo nga nyanjula ebipya ebigenda okwapeninga so tubasaba mubeereko musubscribinge mulayikinge musharinge mukomentinge ate okubonyumira show yaffe likayoko mukwano gwo mugambe maana bano balina ebyokye ebitambula jatu tubezeewo mpola mpola bakyalefe bakadama bali kubyeyo. Tekako simyo notekao n'owuliza ekiboozi kyo teyatuba kutyako kuba ekiboozi. Why not? Ffe baani? If others can, we also can and we will. Ffe tekako datawo mayi bakadaama mwe musinga okutubeezaawo ffe abeera ku internet bakadaama tubebaza nnyo bambi bulali ku kyeyo simanyi bakadaama kitegeeza ki but anyway erinnya eriri common bakadaama bali ku byeya bali outside mawanga ag'enjawulo mwe musinga okutubeezaawo mwe tubebaza in a special way. Bukadaama ina okola emirimu gyo saka essimu yaawo oseeko talk show yaffe owulirize ne bw'otalaba n'owuliriza buwuliriza maani tukutwaliriza eno nga bw'oyoza ebintu bw'oyoza engoye bw'okola emirimu gy'ewaka eno kashobe katambula okitegeera obeereko mpola normal things bintu birina obyo bya bulijjo okusinga okuddaawo odde mu kulowooza kugera ebboso gye yakozeemu kino nti mate mama yakoze kino edda saka essimu yaawo genda ku YouTube teekamu show yaffe beere ng'ogigoberera ate ng'ogiraba ojja kunyumirwa tukakasa togenda kwejjusa because tulina first class information first hand tulina first hand information tujja tukuwa ebitabudde mu ggwanga Uganda every update okuva ku politics sports byabayimbi byonna tuba tubikuwa so beerako subscribing liking sharing commenting sijja sukka waneeno nzikiriza nkusiibulire waneeno ate tundeko program enaddako omulundi ogwokubiri mukama akunkuumire beera bulungi era nga weeraba.